muntu jangu siga nti buli alina atali wenanga muntu ekaiko gwe twaga era tujja kubeerako engeri gye tukuwandiisa tukubuuza ebikwogerwako ate wajja kubeerawo n'olunaku lw'Essande wajja kubeerawo balaza abatta bamirukafu wenyale mu buli kyalo abantu okuwa obujulizi nti bano abantu bano bennyini abawandiikiddwa babatuufu tanapu etambula bulungi naye wetuli e Kayunga olaba abantu bali ku nnyiriri beewandiisa tanapu etandise bulungi ffe twagala gyebaza aye twagala okubiriza abantu baffe n'abantu baffe olw'okuba bakola tetuyinza nnyo kubanenya nti lwaki layini si mpanvu nnyo nnyo genda wala naye twagala kwebaza abaakajjako nti basobodde okujja lunaku lwakola naye tumanyi nti olunaku lwaffe bajja okusinga okujjumbira ennyo lwe lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'Essande. Kyanjawulo ki ekiriwo ku mulundi guno? Ekyenjawulo ekiriwo olwaleero mu kuwandiisa bammemba baffe ab'NRM tulwaleero kaadi yaffe yanjawulo. Kaadi yaffe egenda kuba nga bw'olaba ennangamuntu egenda kubeera ya digito nga y'amaanyi era olwoba nti twagala kwebaza Secretary General nti n'ekitebe kyaffe n'okwebaza Oweekitiibwa President Chairman waffe owa party NRM nti embeera eno eriwo tutandise exercise eno ng'obudde bukyali wanabeerayo bitateredde tujja bitereeza so oli tubadde tufuutiikanya ebintu nga bwe tuva mu kuwandiisa abantu baffe bawandiisa mu nkalala zino ez'abalonzi b'NRM ate nga tugenderamu n'akamyufu twewadde obudde era ffe wano omulimu ogwaffe nga nze omwogezi w'NRM n'abakulembeze ba party NRM omulimu omunene ennyo gwe gw'okulaba nti abantu baffe tuwandiisa ddala abo abaagala ekibiina buli abantu abalala baafuna omukisa ne bayingira mu regisita zaffe bo tekijja kubeerawo era omuntu yenna anajja ng'azze kutabula ab'ebyokwerinda twabategeezezza omuntu yenna anajja ng'azze kutabula enteekateeka eno ebyokwerinda twabinywezezza abali mu mulimu guno wabeeramu okuteekamu omuvuyo gwonna myaka 7 pulezidenti yatugambye myaka 7 oli ajja kuba ng'awerendebwa ogw'okutabulatabula n'okuteekamu abantu ab'ebicupuli naye ffe abakulembeze kituweezezzaawo olwaleero twagala okuyingiza b'NRM bokka tetwetaaga muntu yenna atali wa kibiina ky'NRM kuyingira mu regisita yaffe NRM. Abantu abamu babadde n'endowooza nti Wakiso nga yo terina NRM. Wakiso erina NRM era kati wetwogera konsiwenzi zonna tugenda zezza konsiwenzi zonna buli ababaka ba parliament twali tulina ababaka 9 NRM ng'erinako ababaka 5 kati tusuubira nti konsiwensi zonna tugenda zezza nga bwe twali tuzirina nga luli bwe twali tuzitwala nga ababaka b'NRM be bali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu n'obwa ssentebe bwa disitulikiti kifo ekirimu bwanika nakyo tukyagala buli kafo konna twagalamu NRM twewadde obwe ate tulina bye tukoze abantu bagenda kulonda NRM ku luno bagironda olw'okusubwa kubanga okuva bwe bajja ab'NRM konsiwensi n'ez'Ewakiso zeetuga beteekamu omugwa betuga mu byobufuzi bali mu kubonaabona bakaaba owava Sseninde tewaddangawo mulala ng'amaanyi ku luno muzze n'amangi amaanyi tuzze n'amangi munnaye tusinziira ku kibiina kyaffe byekikoledde abantu kibiina byekikoledde abantu byeraga ge maanyi ge tulina ffe tetuzimba bizimbe ti aba headquarters NRM tuzimba nguudo tuzimba mazzi bonna basome bonna bagaggawale emyoga ne Paris modo ffe kwe tujja okusinziira kutwala akalulu kaffe kulonda okubindabinda erinnya nze Muwanga Lutaaya omwogezi w'NRM owa Wakiso district. Kino kigenda kukoma ddi ekyokuwandiika? Kikoma ku Ssande ennaku z'omwezi 17 era wanaaba aliwo ekyuseemu tujja bategeeza aba TV yaffe eno eŋŋanzi.